ekikwata ku bulamu bwa muntu kya Munnayuganda tebwetaaga kukubirako lwali. Tewali ssomero likkirizibwa kusomesa bagenda kubeera basawo nga terina layisinsi, nga tekikkiriziddwa councils eziri concerned. Era bw'oba ng'olina essomero eyo nga teriri layisinsi, nkuwa magezi lwaleero ggalawo kubanga oli very dangerous. Ojja kuteekateeka betulowooza nti basawo nga ate si basawo kuba tolina bisaanyizo. Bw'asituka enkya n'ogamba nti otandise ate oguddewo nga tolina layisinsi, amateeka gajja kukukolako kuba situjja kukikkiriza. Nti Minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo ekolagana awamu ne Department ya Education, Health and Training bateeseteese olukuŋŋaana gaggadde. Eno conference tugenda kutunuulira ngeri ki gye tusomesaamu omusawo n'afuna obukugu obw'okujjanjaba abalwadde, obw'okuziyiza obulwadde, obw'okurehabilitatinga omuntu aba afunye ekizibu, n'obw'okulaba nti obulamu tububezaawo bulungi. Ngeri ki gye tusomesaamu obulungi nti bafuna obukugu obw'okujjanjaba n'okuwonya abantu ababa balwadde, n'okulaba nti abatannaba kulwala tebafuna bulwadde.